Chitato wana gwano amukolo kuchakalanye mukwano chitatafudde mwe batunage akubira simu mama utole bakubera ku mukolo ngandayira mama tole bakubera ku mukolo ngandayira chitatatala inde mukwano ayikaga chibutunage Mukama Katonda kitale kya kansala wava mama Fortune. No kale waliwo mbo waye wali mulamu ye nabita netulonda Charles nafa nga accident yona abadde wa kusatu Mwabadde mwafunyeko ku mawulire ga kansala moment yabadde mulwadde tugalabye mulabidde wano nga bamulese bamukwatiridde nengendawo bwe bamutuze mutendi nembuza muganda kwa yabadde talina googera muzo yalwala di tugamba ennaku 3 yalwalidde ennaku 3 angambye mukyala wange nakubira kabayi bwati omusajja natuga temumwogeza ntuga era ffe tetumwogeza tubuuza ono ne bamugjawo ne bamutwala mu ddwaliro bannange tulowooza kitata agenda kola kitawe mubuuza era naye bwaŋŋambye nti mwana anti abadde eri abeera mu maka ge naye nange bankubidde nti ennaku 3 zalwalidde Mukama Katonda nafo okutya kuba munange oli mbowa yalwako nno yagira ati yalwako ng'oli tanajja ng'ono tannamwesimbako yate waliwo yesimba nabeera naye maama mwana okugira ati sitata bakalese bandimulese nabeera mu busomesa alwalidde fenna tumwekangidde wano nga bamukwatira kitata tumwekangidde wano ng'alinga alwalidde omwezi buuzizza mu muganda we ennaku 3 olumbe lwamukwe ngazzenga musujja ate tumututembwa ate typhoid oyo tebamujjanjaba namumalawo bwatyo awadde atudde mu ntebe ng'akola ng'agenda bewaleka yeeyo no obukulembeze okusookera ddala mukitibwadde omusamwe obukulembeze esuubira tebwana badde bwakufana kuwona leadership mu local government ekizibu kye tusinga okubeera nakyo tujja n'essuubi lingi tujja n'ebiruubirirwa nga bingi tujja ne expectations nga ziri waggulu nnyo. In fact ffe twajja mu local government nze nganze najja mu local government ng'amanyi embeera eterette ng'amanyi buli kimu nkimaze but at the end of the day nagenda okutuuka mu local government emyaka 2 namanyirawo nti it is entirely local on service delivery
nabira ebifo byebagaba ebyobwa secretary ebyobwa chairman ebyobwa vice. There's no money in local government. Olooza speaker afuna sente mmeka talina zaafuna, olooza secretary abeera kakiiko afuna mmeka. There's no money. Chairman wa sub county afuna emitwalo 4. So abantu obukulembeze bamanye si bwakufa nakuwona. There's even life after politics. That's all I can say. Naku bbiri walwalidde okuwulira ng'ate bwafudde era bamuleetedde mu mmotoka tasobola kwogera. Tuwulira ennaku nnyingi nnyo ku mutima gwaffe. Kansala waffe yasooka naye era genda bwati accident kyokka nonaaba kwe tubadde tulonze naye amangu ago tuwulira nnyo ennaku. Abadno erinnya nze Mwesigwa Robert Ssentongo kansala w'abantu b'e Nakisunga. Mu kiseera kino tuli wano ku kisaawe Nakisunga mu kulayiza abakulembeze b'eggombolola. Tuli mu kunyolwa okutagambika olw'omukulembeze munnaffe abaddeyo akamalirizo okulayira abadde akiikirira omuluka gw'e Katente Kitata Henry afudde ate ng'abadde avuganya ku ntebe y'obwa sipiika. Kale kitalo nnyo, kitalo ddala tusaasirako abantu baffe ab'e Katente naye n'eggombolola yonna okutwaliza wamu okuvibwako mukulembeze munnaffe ono abadde omuvubuka omuto gwe tubadde tulinamu essuubi eddene ennyo bwetyo. Kulembeze sobola kudda mu bikolwa byakwerogoza oba okwogera ebintu ebirala byonna naye kansala waffe eyali ow'omuluka ogwo gw'e Katende kuba nange gyenva yagwa mu kabenje n'afa. Ate n'ono abadde amudidde mu bigere olwaleero abadde yakalayira wano naye n'afa. Kale kitweraliikiriza era tulina mu kutya nnyo tuyinza okumalako era ekisanja ekyakuba kati ekifo ekyo abantu bagenda n'okukitya okukyesimbako kuba abakulembeze babiri ab'omuddiringanwa babeera nga abadde beesimba mu kifo ne bafa. Kitegeeza ateeka obbeerawo ensonga oba oli awo naye nze nzikiriza nti okufa Katonda yasalawo mbeera eyo bwetyo.